Mukasera kaneyo yembere genda maso wali eri Munyonyo era ng'olwaleero omwagalwa w'abangi President yalondebwa abantu babamwagali nnyo simulala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera nga atikkirwa wakati mu bigambo ebingi ebyayogerwa era n'ebyo oba oliawo olwaleero ebyogeddwa paka ate amannya g'omukulu wegalabikidde ku nkalala zaabo abalina okubanga batikkirwa mu kunyuma wakati mukunekanekanira mbyambalo ebyamatikkira ag'olunaku olwaleero agayindayinda essaawa zino wali eri Munyonyo omukulu Bobi Wine asobodde okubeera nga ate oba oliawo bwatyo bwafaananye olwaleero era nga njagala mbe nga nkuwaako embeera nga bweri mu kiseera kino wali eri Munyonyo era otegere kiki ekigenda maaso mu matikkiro essaawa zino era tugenda kuba tuddaawo maaso byonna tube nga tubikuwa mu mbeera ey'okwapudeetinga ku ekyo kyennyini ekituufu kyolina okubeera nga ofuna omukutu Viki exclusive kwoli si mulala akuweereza nze Viki subscribinga ku mukutu osobola okuba nga ofuna latest updates ne information eri latest likinga video kijambeko kubanga etambula ku misinde gy'amaanyi buli omu abenga afuna obubaka buno abayizi bawerera ddala 7 abagenda okutikkirwa olunaku olwaleero era nga wetwogerera emikolo egy'okutikkira oba emikolo gy'amatikkira egy'abayizi bano gyatandise dda gigenda mu maaso nga bwogenda mu maaso n'okubeera ng'okiraba ssaawa zino bali Munyonyo era nga weewali okuba nga batikkirwa abantu bonna oba abayizi bonna omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu omwagalwa w'abangi naye olwaleero bw'atyo bwe yakubye emisomo oluku mu mutwe bw'atyo n'aba ng'alina okuba nga ayambala ekyambalo ekinyumye era ne kimunyumira mu mbeera efaananako bwetyo omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu asanze okusoomooza kungi nnyo mu kusoma kwe naddala ne ku lunaku abantu lwe byabagwa mu matu nti oba oliawo kiwulirwa na buwulirwa anaatera okuba nga atikkirwa essaawa yonna okusinziira ku bubaka bwe ngenda okubeera nga nkuwa nga nkusomera nabo bugenda kuba nga bukwewuunyisa mu mbeera emu oba mu mbeera endala asomedde mu Cavendish University era nga myaka 7 eddaala lyatuuseeko bangi ku bantu wano mu Uganda tebalirina era batono nnyo ku abo abasobodde okuba nga batuuka ku Bobi Wine kyatuuseeko olunaku olwaleero wetwogerera abasajja abadde abajojo byabasomera busomezi mateeka articles naye ate olwaleero amaze okubanga atikkirwa oba agenda kubanga atikkirwanga mu nnamateeka omutendeke emyaka 7 miramba myaka 7 tuli mu 2024 kitegeeza Bobi Wine yajoyininga university mu mwaka ki tujjeko gineena tunonyeyo n'emyaka emirala 3 mu 2000 kitegeeza 2017 Bobi Wine yayingira university n'agenda asome abanguke amateeka 2017 awo na Bobi Wine yali agezaako oba oli okwetegekera kyaliko olwaleero okusoma amateeka n'okwongera okugakugukamu such that tanyigirizibwa mu ddembe lye ate n'eddembe ly'Abannayuganda okutwaliza awamu. Congratulations fenga Viki exclusive tukongratulating era tugamba awookutte bangi kube mwatandika olugendo olwo balabanga ekitasoboka bakulabanga gwe atayinza kukola bintu bino gyali myaka emeka waliwo ekifaananyi kyendabyeko Bobi Wine yali atikkirwa mu MDD Makerere ye degree ye yasooka era okuvaawo najjanga agattako ebitabo era bwe ndaba Bobi Wine olwaleero aneegombesa okuddayo okusoma ndowooza nange ke kaseera noonye ba sponsor kuba kati nze nyinza obutasobola kwewe siina agenda kumpeerera neetaaga okufuna ba sponsors bannyambeko nze ng'omuntu seesobola kweweerera naye nga nange nnyina byennyina mu birooto byange byenjagala nsome nkugukemu era nange abantu bandabeko nga nshayina byenjagala okusoma nange tebyawukana nnyo basponsa bwe banaaba bazze gyendi
nja kubabuulira kati sina ku Bobi Wine teyina gwe yagamba nti agenda kusoma mateeka. Mwategeera Red akola ki? Agasoma. Era bungi ku butabo Bobi Wine bwazenga alabika nabo mu bifaananyi bye yeekubya. Bonna bubaddenga butabo bw'amateeka, butabo bwa ddembe ly'abantu na bintu byabwe. So ebifaananako mu kifaananyi bwekyo. So nange anytime from now tekibeewuunyisa amunanga okulaba ng'ate akakofiira. Naye waliwo ekifaananyi kimu kye bankubidde olwaleero n'ennyumirwa. Ne ndaba nga Kyagulanyi Center politician. Ekifaananyi kino ndooza bwe bakukubya ebifaananyi byonna nabagamba kati munkubeyoko ku kifaananyi nga Bobi Wine bwe yali badde. Kye kifaananyi ky'akakofiira ekyo bw'ati nga akakasuse mu bbanga alinga agenda okkabaka bw'ati. Ne ngamba yoyo daddy. Abantu bangi mu kaseera kano olwaleero in fact olwaleero bukeredde ku makya nga amawulire ga Bobi Wine ge gali everywhere gasaanikidde emitimbagano gyonna. Ebintu bingi bibaddeyo naye gano gasaanikidde. Waliwo amawulire agasaanikira ganne waago nga mu buli ngeri oyagala toyagala. Waliwo media house emu gye ndabye ng'eripootinga ebiri ku mukolo guno. Naye ebifaananyi bingi byera neeteekayo naye egaanye okuteekayo ekifaananyi kya Bobi Wine yadde mu statement okwogera nti mubagenda okutikkirwa Bobi Wine akola ki mwali. So media house eyo ya gundi ono atera okugira gundi ono ku bya gundi kakati era kigaanye mpaka nakati. So ekindaze nti ne bw'obaako ekirungi ky'otuuseeko omulaba asigala mulabe, akuwalana asigala akuwalana. Kati mwe abali kugatta ebifaananyi by'aba big 3 mu music industry oba mu entertainment industry nga mubigatta ku kifaananyi kya Bobi Wine ekyaleero ng'atikkirwa mukola nsobi. Kuba nawo ndabyewo eyo nsobi nnene. Bobi Wine olwaleero yatuuka takyageraageranyizibwa ku Bobi Wine w'ebiseera biri bye twali tumugeraageranyizaako abantu abalala nga bali bayimbi. Awo yavaawo. Bobi olwaleero abantu bageraageranyizibwako basajja balala nnyo mu mawanga sina mu ggwanga lino lyokka wabula mu mawanga ag'enjawulo. Awo nno Katonda bw'aba akusitudde eddaala w'obeera. Mu kaseera kano emikolo giyindayinda gigenda mu maaso. Tugenda kubanga tukuwa update just weekuumire wano ku VK Exclusive byonna osobola okubanga obifuna. Mu kiseera kino ndooza bye tuba tubawaako tukomewo obukomi then tubenga tudde okubawa updates zetunaba tufunye mu kaseera kano. Katubeerekere. MTN Tuseko Hajaruna Mbiru live in concert Friday nga mwenda August Serena Hotel Kampala. Hajaruna Mbiru huyo Serena Hotel Rukutanuga mwenda August Mwishoja atumia Hajaruna Mbiru live in concert VIP ya mtwalo 15 tukawa jigula kumomo ya mtwalo 10 hatemeze ya milioni 3 nyiga kamunyenye emu mkaga 5 kamunyenye 20 kadara oba downloading ya momo app wagule ticket ku sente ntono nga 10 August Colin Hotel mukono ticket ya shinjo mtwalo gumu po jigulango kosa momo jigula 15 VIP mtwalo 3 nga 10 August Maria Frema Saka shinje mtwalo 2 po jigulango kosa momo ya mtwalo gumu VIP mtwalo 5 ate momo mtwalo 3 n'ekitundu bitegekeddwa Keti Events wawulone biwagirwa. MTN. Together, we're unstoppable.